Graduation session, Air Sharita School of Beauty. Dero sinze tikira baaki bali mu bridal hairstyling ne makeup kakati n'enviri za bulijjo no hair enviri za bulijjo ezo then waliwo betutikidde mu pedicure waliwo betutikira mu veiling ne makeup naye ng'okusinga kibadde enviri na makeup n'okukola ku bagole kuba omwana abeera asomye ebyo bonna w'omuteeka ajaawo era naffe abaana bwe tubafunira emirimu kati tufunira nnyo omuntu aba yasomye bino nga yasomye okukola enviiri za bulijjo n'asoma okustylinga abagole n'asoma ne makeup abo tubafunira ddala emirimu abaana baffe era omwana asomedde ewaffe tanoonya mulimu oba olwedde wamuyiyiza dda mba namuyiyiza dda because saloon zanazo zinkubira saloon zimanyi tufulumya cream eno yo third okutandika graduate nga tetwasooka kutikirirawo baana twabatikira twatandika batikira 3 years ago because eno ye third kubanga twali tetunnafuna center number nga tetunnafuna lukusa na baluwa okuva mu Ministry of Education and Sports mu department ya industrial training betwamala okugifuna netubeera fully registered netubanga tufunye olukusa okusomesa abaana bano mu butongole n'okubatikira kuba litwali tubasomesa nekati n'okubatikira tubatikira ye Sharita School of Beauty abasangibwa Konkoroma Road wakoma simbe bakiyita Sal Complex awo tulinawo abadde then kakati echanja tulinawo aba boarding echanja aba boarding gye bali gye basula era gye basomera then abadde nabo bali awo Konkoroma Road main office we basomera abadde Carolina, quality so nice. I wanna balunti. Tolagina, it's love with Chona. Take a ticho. Mwe dara. Nemutaswaza wa mama wa mwe, batata wa mwe. You know, very keza sente. You know, sente yalo te chali nyamu. Kana kaimba kagende ya bachala bano babiri. Basatu. Okay. Chino cheba ito bulungi agawana imama we yazala laba botunule ebirungi muga Katonda wesinye mama kambuze ekibuuzo lwaluna kukyolwe wazaalwa mazima tewali kibuuzo yegwe misi gwe bayimba mbuyimba laba embala sasa eno mbala sasa laba embala sasa bwetukula mama wanjirira wakikuba agawana ikono kwekoma mama abanyawo ne basebo mwebale kubanga mutugoberera babuzaako nembeebaza byonna gye mukola ku lunaku nga luno nga ndi ne Sharita tubeera mu graduation December tubeera tugraduatinga wano ku Sharita School of Beauty so ne omwaka guno Katonda akkiriza wano we tuli nsooka okuyozayoza nga tonnabuuza ku bana Uganda mwebale emirimu buuza ku bana Uganda abatulaba ku graduation y'omulundi guno bana Uganda abatulaba ku Caveton Music balamusiza nnyo basebo ne bannyabo mwebale kwera nga mulaba YouTube channel eno n'okulaba Caveton ne ku Star TV abeerako nnyo ku macha celebu ate mwana mulungi nange mwagala nnyo amiina era nga n'omwaka guno ngenda sigala nga nkubuuza nti kati bw'ogenda okunkolako oba okukolako kanti olina abayizi abawala yagala yakawala abaana abo ekya relationship sikiyingiramu tekanaawe sikiyingiramu olw'ensonga basaagala mwana neekwase nga tebiwapinze out mami oba olaba
ebintu bya relationship biri unpredictable mukwano so olaba abantu nga bematchinga bisibo ne kigaana kakati oyo abeera yabagattaganya yagamba Charita yali yamunfunira oba madamu yamusindikako kati sikaka obula nso okugamba osokujja n'otubuzabuzaako ne weetega neneetega netuukako asa kubeera abaana bamala okusomera ekiddako kuba kufumbirwa tekyenyo kye babeera banni wekiri bagraduatinze mbadde wano si leero lwokka infact kino kankikubuuze abaana bonna abayizi ababo bonna bakuyita mami we bajjayo oli bajja n'empisa nnyingi tebaboggoka bakakkamu bano abaana wabajjawa abafaanana bati abaana mbajja mu bantu abandaba ku TV ne bandeetera abaana baabwe ne babaleeta ne mbasomesa ebyemikono ate abamu ku bo ne mbawa emirimu era bempa emirimu mbajjamu abo bensomesezza kubanga mbeera mbamanyi then okuba n'empisa ekisookera ddala ne bazadde babe babeera babakuza bulungi ate nange ne nnyongerezaako ate n'ekirala omwana oba omukozi akuapproachinga mu ngeri nawe gy'omuapproachingamu kati nze mba approachinga mu ngeri enzikakkamu kakati bwembeera nga nze nkulumba mu ngeri enzikakkamu lwaki onnumbojja oba ombojjuka osooka obawa ekitiibwa nabo bajja kuwa ekitiibwa ensonga lwaki obalaba nti ba studenti bampita mami n'abakozi ne bampita mami kubanga ate ne boogera nange mu ngeri enzikakkamu kubanga nange njogera nabo bwentyo ate bonna muneeyi bafaanagana mu nneeyisa obeera onaaba yakavawo n'ogamba kanninda addako tulabe ogenda olukala nga nazzeeko kyekimu abalenzi n'abawala kiva ku mutwe omukulu gwe gulaga bano ekyokukola kati olwokuba nti bonna bayise emikono gyange so mbayigiriza embeera zange ate nabo ne babikwata bwe balaba nga birungi okubeera n'empisa si kibi kankubuulire si kibi okubeera n'empisa n'obukakkamu nakyo si kibi sanyuse nnyo okubalaba graduation ey'obulungi ogwokusatu ogwa Charita School of Beauty basitudenti baffe a very big congratulations to you okugalo bazadde okuleeka abaana bammwe okugalo mu biseera bino mu myaka gino abaana abasinga batandika ebintu ne batabimaliriza olwekyo bw'ofuna omwana wo gasobodde okuba nga wamutwala n'asoma ekintu n'akimaliriza asaana kubeera nga ate omusanyukirako ongere ku mugalo njagala okubategereza nti Charita School of Beauty yatandika n'ekigendererwa eky'okuyamba omukyala okubeera nga omukyala ava mu mbeera embi omukyala oba omwana obuwala ensonga lwaki nti omwana mumuleeta ku Charita School of Beauty tumufunira emirimu oba tumufunira omulimu bameka be twali tufuniddeko ku mirimu ne bwoba wavaayo muyimirireeko abazadde banabe muyimirireeko bwe kibanga twakufunira omulimu oba wavaayo oba okyaliyo tewali buzibu ekintu kiri nti twakuwako ku mutandikwa banange beeba abakyala mubika ku bazadde abo bonna twabafunira emirimu lwaki twabafunira emirimu kubanga institute ezisinga zisomesa abaana bwe zimaliriza okusomesa abaana omwana wamu n'omuzadde ne batandika okweraliikirira nga bagamba omwana ate kati anaakola ki era amaliriza okusoma adde yeewaka adde ku kyalo atandike kutaayaaya ne tugamba nedda Charita School of Beauty bwemaliriza okusomesa omwana emufunira ki omulimu ate era nga tetukoma kubafunira mirimu kyokka n'emisaala fe abaginegotiatinga nti okubidde essimu oyagala mwana ku Charita School of Beauty ogenda kumupa ssente mmeka saagala abaana bange kutandika nga babawa ssente ntono oba mukiwulire ekyo mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwa abaana ate namwe basitudenti baffe mwebale nnyo okusoma mbagaliza birungi byereere era mbasabira mu lugendo luno nyongera okwebaza twansookera ddala okwebaza Mukama Katonda awatali Katonda tewali kikola ki tewali kitambula ate awali Katonda tewali kirema with God all things are possible olwekyo nange basikira entaada timugira okulembeza Katonda
nebaza bazadde bange naddala maama wange Hajjat Hawa Nenga kutumiddeko nnyo nza mama mwamulabye ate mwayimirire mwamulabye ali wano kyala bulungi era ne mukyalo bamumanyi yasingako obulungi so mwebaza nnyo ne taata wange baganda bange bebaza nnyo nebaza ba staff etusomesa nabo masa waliwo teacher Lilian bamubireko ate netubeera ne teacher Ronnie naye wali awo emabega imirirako nawe bakulabe teacher Edith naye wali teacher Barbara oyo abasomesa makeup ne baticha abalala batasobodde kubeerawo banange kwebale nnyo kwebalire ddala tosobola kukola kintu kyonna kwetaaga abantu so betukola ffenna Sharita School of Beauty n'abalina emirimu emirala gye mukola nga temuli basomesa mbebaza nnyo kubanga nammwe bye mukola era bibeezaawo essomero lyaffe tulina pulaani nnyingi ez'essomero lino tukyali wafunda naye tukkiriza nti Katonda bw'anabeera naffe mu myaka ng'ebiri mu maaso tujja kuba twongerako courses endala courses nga tailoring okutunga mukutegedde okutunga tujja twongereko baking twongereko ne decoration etusuubira okwongerako Mukama y'obubeezi baffe era bwe mukiwuliranga mwongere otuwa abaana kubanga abaana baffe babeera successful tebali successful bamba yes babeera successful basanyufu ate banyirira muzamubalaba ani atanyirirako gwe kale sigenda kulawo nnyo kubanga ekituufu kiri nti nange ekooye akakondo nayambadde kawanga tigasikabanyidde tugenda kubanga tugenda ku keke wetubaliriza tukone dansi oli bw'anaakoowa ng'agenda ne 360 ejja kubeerawo musobola okuyita abazadde ne mubeerako akoowa ng'agenda nga bwe tubagambye nti emmere ekyaliwo mulibadde mbugamba nti mpaako mpakingira abaana oba banyongere oba obadde obuzeemu waliwo abuzeemu yani Maria kale abazadde baffe abalungi mwebale nnyo mwebalire ddala bonna we mujja ssente Mukama abaddizeewo mwebale okwerumya mwebale okubeera nga musasula ssente zino yadde naffe tukkiriza kibanja mpola naye ate nammwe tubeebaza olw'okuba nti mukola ki mutuukiriza foomusi zaffe weeziri abagala otuwa abaana abalala ate nammwe abagenzi bagayite mukikyawa mufunenga obudde mukomengawo mutubuuzeeko esimu yange mugirinanga mukubuuzaako nsanyuka ne mubeera oli eyo nga tolina mulimu onsindikirangako mesagi nti madamu sikyalina mulimu nkole ntya totya nja kukuyiiyiza mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abakuume oli mami atera okunyiiganyiiga mu baana nsitera naye ate nga nyiiga naddala nga kibadde kikyamu era ne basitudenti bange mbagamba nti mbaagala nnyo baana mmwe naye bwe mukola ekikyamu mbavaamu nogeza n'otoloka nkuvaamu nogeza n'obba ekintu kya munno nkuvaamu nogeza n'olwana nkuvaamu kubizo characters sizaagala kakati ebiseera ebisinga tebabikola kuba bakimanyi wadde mbaagala naye nkyusa face nga bakoze ekikyamu era waliwo ne bitwali tuwaddeko suspect ku ssomero yes naye ne bamala ne bakyuka ne batereera so kitegeeza mu kyo olina bye walisivinganga empisa zino oba tezituuka ku ekyo kyotambuliramu naye nabo bakyusizza ne bakyuka olw'okuba nti environment gye baba basanzeewo ate nange njogera nabo okimanyi nti no nti omwana asobola obutawuliriza muzadde we gwe outsider n'omubuulira n'awulira agenda okweba nga kyomugambye ne muzadde we kyabadde ng'amugamba nagawo waayi kanneetereze mbabulira reality sibalimba awo tuli ye Sharita School of Beauty abasangibwa Konkoroma Road wakoma simbe bakiyita Sal Complex awo tulinawo abadde then kakati Echanja tulinawo aba boarding Echanja aba boarding gye basula era gye basomera then abadde nabo bali awo Konkoroma Road ku main office uwe basomera abadde naye nga baticha bebamu kati ab'Echanja nabo bajja ne basomerera ku Nkuruma oba basomerera Chanja basomera Chanja gye basulera gye basomera kitegeeza olina branches bbiri mu kibuga wakati n'Echanja nayo muyenga w'e Kampala kati wakabi era okusomera Echanja oba wakabi saawo we tuli otandika ku myaka emeka emyaka okimanyi kino nti n'aba 11 mbatwala nga bagenda soma kyataabo era basoma bya mikono omwana agenda najja katugeze ng'omuzadde amulabira ddala nti P5 agiruddemu
Nagamba omwana ono P5 agibaddemu. Buli mwaka bamuzzaamu. Buli mwaka bamuzzaamu alaba nga ate n'aba nga tabiraba. N'asalawo n'amuleeta. Naye ng'okusinga nandyagadde aba P7 ng'agimaliriza ate singa yagikomya mu ttaamu emu. Aba P7 abo then ne tweyongerayo abakomye mu senior 2. Basically ntwala nnyo ba dropouts ng'omuzadde either ebizibu bye baleetera okudropinga out bibeera nga biri beyond their control. Either ng'omuzadde nga talina ssente ng'ayagalamu ekisembayo yamute akwate ku banne. Omulala nga maama we ali wabweru oba Saudi oba ki agamba omwana ono leka asome atandike obulamu lekerawo okubeera ku bunkenke oba talina bamulabirira. N'amwana asoma bw'amala okusoma yeyongerayo. Then abalala ng'omuzadde alaba nti ebya klasi byo bigaanye. Ate era nga nyongera obagamba nti bwe bigaana mu klasi omwana oyo taba mu ssiro. Just amaanyi ge gaba tegali awo. Buli omu alina amaanyi ag'enjawulo bwe gaba tegali mu klasi noonya amaanyi ge we gali. Abalala bagafunira nga nabo tebaagayina. Ono ye gaba gagaanye. Gaba gagaanye. Nkutegedde bulungi. Kati toyonoona nnyo ssente kasita ayiza okuwandiika erinnya. Amanyi okugatta 1+1. Kuba yeetaaga era okusomako n'abugumako okusoma kuno kuyambako confidence. Yatuukako mu kilasi wanjawulo. Yatuukako mu klasi. Twaba akomye mu P7 amanyi okuwandiika erinnya lye amanyi okugatta. Nti mutwalo plus mutwalo 2. Ng'omuleeta. Bw'oba osazeewo mukomye mu senior 4 ng'omuleeta. Si mu ssiro naye amaanyi ge tegali awo. Kolingi ye endala. Ng'osala. Yes. Ng'omuleeta ku Sharita. Kubeera looya. Buli omu talina kubeera dokita. Abalina okutondebwa okukola ekyo bakikole. Abatalina kutondebwa baleete kuba ne baddokita ababakolako okulabika obulungi basaaloone. Amukubira n'essimu ng'amunoonya nga yamanya akaviiri ako. Njagala kaviiri style weight. Akaviiri ako. Ngenda ku mukolo njagala nfaane weight. Yes. Oba ojja kunoonya omuntu oyo. Ate olaba abaana abo nabo bamaliriza ddala ne bagaggawala. Nti omwana ono gw'olaba asomye ebyenviiri mu lunaku za wiiki afuna essente buli lunaku. Ffe gye tulindira omusaala ye bw'aba nga katugeze alina aguddewo saaluni eyiye twogera kati kwamaze okukozesebwako n'amala n'agamba leka nzigulewo saaluni eyiye. Omuntu asiba enviiri asibira emitwalo 3, 4, 5. Olunaku bw'asiba emitwe egyo 5 egyo si mitwalo 25. Ogwo musaala gwa muntu omu eyasoma ekintu ky'ogamba ekiri professional. Kakati 25 times 5 days zibeera ssente meka. Gattako bw'abanga yizo kola ku bagule. Ku weekend kwokka bw'abanga abadde ye marketing nga akola ku bagule asobola okuyingiza omusala gw'omuntu ogw'omwezi. Ate nga jjukira advertisement today nyangu omwana asobola okukola TikTok ye n'atunda kyakola. Kati awo ndabyewo wakkulu. Kati waliwo gye tuvudde nga abantu balowooza omuntu asoma ebyo mu mutwe ali mayina talina kyali abanga eyalemwa. We tutuukidde olwaliro ekifaananyi kiriwa kikyuse nnyo. Omuntu kati asoma ebya beauty oba kankitwalire ddala in general ebyemikono eyalemwa. Actually abasoma ebyemikono be babeezaawo ensi. Abali mu byemikono be babeezaawo ensi. Bano ntunga kyalaani. Ntunga kyalaani nzimba. Yes, nkola welding. Njize catering. Njize byanviiri. Fa ababeezaawo ensi. Kakati omugole akaaba amaziga nga wasaluni tannatuuka wa makeup. Kituufu. Nagamba sifuluma. Kituufu. Oyo aba tabeezezaawo omukolo. Omukolo gwa bukadde 3. Naye wasaluni eyakoma mu P7 gwe balinda. Asooka afulume. Kubanga alina talent eno gy'ayize. Kitegeera nkulaba. Kakati abo nga tebabeezaawo nsi. Omwana ayiga okukola keeki. Omugole nagamba njagala keeki eno. Keeki ye epitome y'omukolo. Oyo ng'omunyooma. Oyo tabeezaawo nsi ani atayagala ka keeki. Bampe ka keeki navudde ku mukolo siridde ka keeki oli ne bakamuwa n'akazingira ne mu Soviet agenda atwalireko baana. Naye ng'eyakakoze yakoma mwesifo. Oyo tabeezaawo nsi. Yogera kuba catering ey'emmere. Leetewo ekirala. Emmere. Ekintu Omuganda yalugera n'oddugera nti olugenda enjala. Terudda. Kakati asoma catering yaliisa ab'ebitabo bonna. Mweno w'ebitiibwa abajja ku mukolo. Ow'emmere bw'aba tannatuuka ondabira. Omwogezi naye yabyateekawo emmere tennatuuka. Ogwo guba mukolo? Watali mmere? Tetusobola kunyuma bintu ebyo ssebo. So awo tuli mu kifaananyi. Sharita School of Beauty kati tuli mu myaka emeka? Emyaka mingi nakitandika mpola mpola naye kireka tutuuka mu myaka kati 10.
kubanga bwe tuba twatandika mu 2017 giba myaka emeka 2017 This is 2024 mu 207 yes 207 ine myaka giba gigenze natandikanga saloon nga nawezi Charitas ya clinic naye wayitawo emyaka 2 kale katubale essomero ngalyo yatandika mu 2009 2009 nga tugenda mu 2010 yes atuba tuli mu 2024 that is 14 years yes naye nga mbadde nga ndifaako mpola naye kati amanyi gange kati ngongeddemu wabula ate amaanyi gano sisobola gamba nti tegalina gye gaava eri emabega wabula kati nkyongeddemu nnyo era nina essuubi inshallah nga Katonda ali nange tikijja kwongera okufuukira ddala ekinene kigejje twongereko n'ebirala amiina tusaba Katonda akusobozese inshallah tukulabeko ku lunaku olwo amiina tutuuse ku graduation yaffe olwaleero ebeerayo yakumeka eno yo third okutandika graduate nga tetwasooka kutikkirirawo baana twatandika batikkira 3 years ago because eno ye third kubanga twali tetunnafuna center number nga tetunnafuna lukusa na bbaluwa okuva mu Ministry of Education and Sports mu department ya industrial training betwamala okugifuna nitubeera fully registered netubanga tufunye olukusa okusomesa abaana bano mu butongole n'okubatikira kwali twali tubasomesa nikati n'okubatikira tubatikkira namwe mubeera ne center number yes tugirina era bw'ojja kutunuulira opapula bwaffe center number yaffe kweri kitegeeza atulaba osobola okuddayo n'ojjukira essomero gye wasomera nti eritaalinanga center number lyali liwe bufumukko era nga baana bwe batuuka otuula bagenda walala ewali center number g'emaanyi ago kati gw'ogiina ffe tugirina kitegeeza akyali eyo ng'osoma Charitas School of Beauty byesomesa omala budde nga teri center number nga te center number eri wano kituufu bayinza okujjaawo ne bakuzza ate eri wansi mu primary n'ekirala osobola okusoma n'otafuna bbaluwa bw'otafuna bbaluwa ne bw'obeera obimanyi nnyo ennaku zino abantu baagala kulaba kino ndaga qualification yo tinze manyi akatutu ankasiba bulungi biki nti naye kyekiraga abaana bafuna chance ogenda ebweru okukola emirimu gino abazungu tobanyumiza nti ndaga kankulageko example they want the paper. Yes. Take ekipapula ku mmeeza. So okutikkira kwa mulundi gwa kusatu. Okw'omulundi ogwokusatu okusukira ddala kankwebaze bingi bikyuse. Today ndabye ku bantu b'esitaala abaluli mu kifaananyi kye kimu enteekateeka ebadde nnungi nnyo. Buli kimu kitambudde bulungi. Nebaze omukyala atimbye bamuyita Spice Dico. Mukyala Esther Kirabo. Yatimbye bambi mukyala mulungi nnyo atimba bulungi. Bonna benkoze nabo waliwo oyo wa music bamuyita Gamon ayina ebyuma era gundi yabiwuliddeko. Sawundi asumulukuse nange musanzeeko. Chef Michael yafumbye. Ono wammwe. Ewaffe. Baana balidde. Abazale tubagaye baneete mugenda mukomeyo mweyongere ne bagaba bane mutuleke mwagala twavule bwavuzi ng'emmere ekyaliwo. Okitegeera. So twebaza Katonda. Ne keeki nayo tiridde bulungi. So kotemeretemeremu ku omukolo ogutambudde gutya okutwalizeebwa mu gye tukeeredde n'abatwegaseeko abagenyi ab'ebitiibwa. Omukyala tubadde n'omugenyi omukulu ne tubeerawo ne special guest. Omugenyi omukulu abadde Hajat Farida Kibowa akola ali mu Ministry of Gender era nga yatwala abakyala mu Uganda. National Women's Council yagikulira atiikidde abayizi baffe naye abadde alina emirimu emirala gy'alina okugendako. Aye ne tubeera ne Assistant SPC afande Dr. Farida Hadija Namutebi naye abaddewo naye n'atikira abayizi baffe abalala era bonna batuwadde obugambo obulungi. Bakyala ate era nga nabo bavuddeyo nga bagamba nti emirimu gino gavumenti egyagala nnyo kubanga gya skilling giyamba abaana okufuna akasente ak'amangu nga tebabbye. Era ffenaffe omubala gwaffe gugamba nti Charitas School of Beauty come learn skills to earn quick money. Ofune sente ez'obwangu. Ffenna twagala nnyo sente ez'amangu naye abamu bazibba. Babba bubbi. Kaakati ffe ezaffe ziri quick mu ngeri nti ky'osoma kyennyini ky'ogenda okukola. Si kusoma theory nga togenda kunaaza mu mutwe. Ffe tusoma 100% practical. Bw'ogunaaza ng'osoma
bw'ogenda ogunaza ng'oyingidde mu mulimu ogwo. So kyekyo kye tuliko nti omwana omutendeka leero ng'ayiza okunaabamu n'ayiga kale n'afuna omuntu gw'akolako enviiri n'amusasulirawo 2 ng'amunaazizaamu kuba olwedde abaakimanya anaazizza mu banne n'abakyala abatambuza emmere abatunda emmere bajja ku masomero gaffe ne tubasiba enviiri ku bwereere olwo omwana batafunye experience era ffe tetugaba theory ffe tuli practical buli kimu olina kikwatako. So abagenyi abakulu beebo activities ki abayizi ze batuwadde leero tebatuwadde activity kubanga abagenyi baffe babadde bapapa enteekateeka n'ekyukamu naye nga tufunye baheddalo baffe boogedde tebatuwadde activity kubanga obudde bulina engeri gye budduseemu gye tutamanyi ate jjukira bwe tumaliriza okutukulya emmere obimanyi eby'emmere omuntu ebwongo bukivaako gwe mukolo mmere gwe mukolo asita tulidde oliddeko bw'oba tulidde nkuleete then okutikira ne kugenda mu maaso tubawadde ebintu bingi babaddekawo ne 360 ne bazina tubaddewo n'omuyimbi Jovan Luzinda tunyumiddwa kunyumirwa kwennyini buli kimu kitambudde bulungi bambi otikidde baana muki leero osinze tikira baaki bali mu bridal hair styling ne makeup kakati n'enviiri za bulijjo normal hair enviiri za bulijjo ezo then waliwo betutikidde mu pedicure waliwo betutikira mu veiling ne makeup naye ng'okusinga kibadde enviiri na makeup n'okukola ku bagole kuba omwana abeera asomye ebyo wonna w'omuteeka ajaawo era naffe abaana bwe tubafunira emirimu kati tufunira nnyo omuntu aba yasomye bino nga yasomye okukola enviiri za bulijjo n'asoma okustylinga abagole n'asoma ne makeup abo tubafunira mangu tubafunira ddala emirimu abaana baffe era omwana asomedde ewaffe tanoonya mulimu oba olwedde wamuyiyizza dda mba namuyizza dda because saloons nazo zinkubira saloons zimanyi tufulumya cream ate ne experience gy'olina baba omanyi kye baagala nti obadde nabo ebbanga lyonna kino nno kyanjawulo sente kwega value ya sente zino z'owaayo ng'osoma esiŋŋana kubeera awo tubaterezezza nnyo babaleeta nga babajje mu byalo sijjevuna abaana b'ekyalo naye lero embeera z'ekyalo zimanyi wati bw'atuuka wano tumubikula akatambaala n'amanya nti omukazi anaaba yekolako ka makeup okyusa akaleega tokabeera mu weeks 3 nga tukoozezza n'abasenya tomala gavuma abantu obusungu bucontrolling abaana b'ekyalo bamanyi bagenda kuluzeeyo n'asindisa ebidomola ojja kiteekawo kati olumu babeera baze n'embeera ezo ekibagamba mulina okukola line ate aba n'amaanyi bamanyabo abamu basooka ne basukuma emmere naye bamala ne bakendeezaako ne bagamba omukazi talya bw'atyo olubuto ne lugenda nga lufunda agenda okutuuka okukola nga takyagaaya nnyo olina omulimu gw'amaanyi mbaagala ate bafuuka baana bange banyumiza sitore ez'ekyalo zonna n'enseka naye nga nina batereeza butereeza awo nno kirungi luli walina abaana 3 2 balinga 3 eri graduation yaggwa so kati leero tutikidde bameka leero tutikidde nga 65 namba eddabulinze progress nga y'amaanyi abaana tubalina lwakuba abamu ate abamu babadde bagenze otikkirwa nga bagenze nabweru nga bafunye emirimu e Saudi kusiba nviiri abala bagenze Dubai abala bagenze bangi abagenze Canada abazadde babatuwa nga agobera omwana ye ku bipapula naye ng'ayagala amutwale ng'ayize kino ayinayo ka skill ng'ayinayo ka skill yoga abaana bangi abo bangi ate nga tubasuubira okweyongera in fact nga sina kutwala ku kirala eriyo kati essaawa eno afunye ekinyegenyege afunye okwagala awulira agamba naye temunayogera tufuna tutya Sharita naffe tujje tusome bajje basome essimu yaffe eri 0701 170 658 ye namba ate yinza agikwata okusooka nalinga mpa ban manager ne bakwata naye nina bwe nalunzingako kasitoma abaana abo olumu si mutima mubi naye babeera bakooyeemu okulumirirwa ne kuggwawo ningamba wayi sijja kwegaggasa by'abasereebu nga Sharita manye ennaku yo weekwatire bakiraya ntibo kwatira essimu yange era ne WhatsApp nzaddamu
naye time bwetuuka nga ntuuse ewaka essimu eyo ngiteeka mu silence era wabirayo olunaku olulala bwentuuka ewaka ssaawa 2 kasita nyingira bwe nti mu nnyumba ng'evaako awo ebirala biba byanca kubanga nange neetaaga okuwumuza obwongo ate nkeera mbaddire awo nno si wabi munoonye omukyalo no Sharita mulungi abazadde abatulaba nze mbabuulira ku kyendabyo ku baana be abaana ekikulu balina empisa ze zikulembera buli kimu empisa nzirabye ezaddala mu balenzi n'abawala so ekyo nkikwebaliza era ebimuli byombi kuwadde okyali mulamu empisa zikyakolera ddala mu ggwanga lino nva ku bino bye tulaba ku internet abaana ne bambala obubi ne bakunama abaana ne balaga obwereere bwabwe beekubya ebifaananyi kugamba n'ogamba banaye ensi eno eragawa nengamba obankaddiye naye nga ndebera ddala tekijja muntu okumala gambala ng'otambula bwereere bwetyo abaana ne badda ku internet ne bavuma n'olaba oli yeevuma n'ono nogamba what kind of people are these abali mu akoze live avuma ono akoze live avuma oli nogamba what is this, are these the mothers of tomorrow, are these the fathers of tomorrow? Ne bafulumya ebigambo ebitafulumizika kati nze nagamba bano abatono Katonda babampadde leka mbateekemu empisa zaffe ziye ziri tradition baleke kubanga abaana betuliwa ku Facebook ne TikTok balowooze nti no nti gwe mulembe oguliko ogwo omulembe teguliiko empisa otuuka okufumbirwa omusajja bakunoonyerezaako mu kika okyuse naye bagenda okebera pasitiyo yoyo yavumanga abantu yoyo yavumulanga ku mpewo nga tebigatta so omuntu ne bw'aba akwagala naye bagamba naye maama omuntu gwatuleetedde omuwala ayambadde nga bwe omuwala yaziniranga ng'ali ku live ali bwereere ogane bannaye bye yayogeranga nga talina kawuwo mukama ankulira akawuwo mukama kakyatunda nze tondaba nti bandaba ku TV siri mu kwekolera PR naye ndi mu kwogera kikyendi and I think you could be knowing something about it ekimbezezaawo mu business eno nensigaza nga nkyalina erinnya lyonna lyennina njogera bulungi n'abantu engeri gy'okwatamu abantu bakwata bulungi alina ssente mukwata bulungi n'atalina ssente naye mukwata bulungi kasita naye abeera nga azze ng'ayogera bulungi nange kubanga bonna be tutikidde tetugamba nti bonna balina ssente era bazadde baffe bamanyi okusasula kibanja mpola naye ng'oli ayogedde nawe bulungi nti nkyanike emmwanyi zange nkyazaanika omwana agira asoma niwe tika mu bigere ebyo nga nange nasoma bango bakofizi nga abambi kamuleke so wetugatta essaala eyawamu ne tukusabira kino ekintu ne kigejja nkulaba ku mutendera ogugenda otuuka nga kati kyakuyamba baana kulaba nti buli omu abaako ne kyakola mu mbeera emu oba endala nze mmanyi awo tujja tutuukawo one day one time era tuli baabajulizi nga Katonda atwadde obulamu naawe njagala kwebaza abazadde mwebale ngenze n'entyamu wano abakyala bwe tuvuddeyo kati bwe baleesa abaami ne nga leero abaami batusinze bannanga abakyala bali watulireko abaami mu ngalo abaami abazze wano mukolo guno mwebale nnyo mwebalire ddala atandikira ku taata wa Sharita azaala obulungi akulembedde bataata abalala mwenna abazadde abali wano nga gwe toyina omwana gw'ojjiddeko bambi nga si gwe omuzaala ate mweze kambakumireko mu ngalo abatalina taata na maama nga nze mu nsi tusanga abantu abatuyambako naye abantu abasobodde okuyambako abaana bano okubatuusa wano nga si mwe mubazaala saba Allah kikamalire nammwe ababazaala saba Katonda abongere kubanga waliwo abazadde abazaala ne bakola ki ne besuulirayo gwannagamba so njagala kubayozaayoza mwebale nnyo kubanga ezo tutambulira mu masomero eyo abazadde abaami tebatera kujja naye ab'olwaleero basinzeeko njagala kubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala temukomye ku kusomesa kwokka ate n'okujja ne mujaguza naffe muzze Sharita njagala kukuyozaayoza Pulezidenti Museveni yasiiba agamba abantu nti engeri nnya zokka z'osobola okuyitamu okugaggawala mu ngeri ezo mulimu ebirala bingi obulimi obulunzi ICT naye ate mulimu saavisi okuweereza Sharita kuno omulimu gw'okola gwa buweereza njagala kukwebaza webale nnyo webale ddala first of all
you're employing beautiful women here ndabye balabye abakozi abakola wano mutuufu bonna balina beauty kuliko n'omwami webale nnyo okuwa abantu b'eggwanga emirimu n'otokoma kwekyo gwe kennyini n'okola okulabika nga naawe olabika bulungi bwotyo nkakasa ati ne famire yo ogigasa financially kati ate n'ojja n'okwata ku baana b'eggwanga abaana bano abamu baali nga n'essuubiri baweddemu si weewaawo naye n'obazza engulu ate nno kambabuulire kino ekintu kye muyize kintu kya muwendo nnyo n'abasomye abalala bonna be mulaba mu universities kati ng'ambaale bwe yayiye bonna ate bagenda kudda bakole ki bakole bino nze nina muwala wange second born yalina bisunsa musaayansa ne mujjayo ne mutwala ekikulu yatudde senior 6 akola BEM physics economics ne math ate nga ajja kuyita inshallah kubanga omusingi muki naye omwana yaŋŋambye mami mukubakaze njagala kukola tailoring ayagala kukola ki tailoring ate ngenda kugimutwalamu agikole kubanga ayagala kutunga kyokka nga ate nze manyi nti alina kukola engineering emakerere era nayo engineering Allah badaba musasida ajja gikola naye nga n'okutunga awulira kyekimukola ki kyekimulimu kati neewunyiza nnyo omwana oyo nga sinze nkimugambye naye nga ye yakoze eki naye designer ayagala nnyo ebyokwambala ebintuntu ndowooza kyekyamuinspiring n'agamba kagenda akole ki so njagala okubagumya nti kyemuliko temuddamu nakwekubagiza tweba temwagenze makerere temwagenze kyambogo temwagenze mu university n'abali emakerere bagenda kudda bakole ki bakole bino bwe kituuka ku beauty emikolo mu Uganda giriko egyakatandika obutandisi kosi gye mukoze eri timely mugikole ate mugyenyumirizeemu bwe mukola esente muzeeteekemukko kyemuvuddemu nabakali akayimba yenza akasabye neesaamu ku ki mwambale bulungi munyirire buli kimuli kirungi mukiteekeko kubanga olabika obulungi ne bakasitoma bakwetanira musevinge ofisawo kakasente n'okola ki nosevinga then bwomala akasente ako kainvestinge obeere omukyalo w'amaanyi kati ebyo byonna nga bimaze okukolebwa waliwo ensonga enkulu tokole sente neweerabira okufumbirwa tokole sente neweerabira okukola ki oba oyagala oba tokola ki era kati wano we mutuuse musabe mukole naye atanaba kufumbirwa ng'ali wano oteekwa kuteekwa okukola ki nze ndi mufumbo emyaka ewamwami Ssebalu emyaka 21 emyaka 20 naye nkulayirira ate wano mukunoonya sente tojjawula na kunoonya ki abaana nzaala ninayo n'owa baby class okakasa yes Rahman Namutebe ali mu baby class kubanga abaana nzaala bamamba abemamba gye muli wano abemamba sibawuli abaana nzaala bamamba kyokka ate ku myaka 21 hajja akyansaba n'abaana abalala kubanga abalongo sinnabazaala ate era nja bazaala kubanga omulimu gwaffe gwatutonderwa ng'abaki ng'abakyala so temwerabira okufumbirwa era buli ali wano nga tanafumbirwa Sharita abaana bano temuva wano nga temusabye essaala y'abaami balungi kubanga abaami abalungi gye bali bwe mumala okufumbirwa mugenda kukola famire muteeke bali ku familizi zammwe naye temwerabire ne waka gye muvudde njagala kubasaba abazadde abali wano nammwe abaana temubeera selfish mulagirire bannammwe eno ewa Sharita School of Beauty mubuulire bannammwe nti osobola okugenda eri olwo bannammwe abalowooza nti bino ebintu si bya ddala tebaliire mubabuulire nti bino ebintu bya ddala gendayo basomera kubanga ti Sharita emyezi 6 jangu wano bannammwe mbagambe timugende wa Sharita musome mufune that skill Sharita ndowoozaako tukyokulowooza nti abaana bano abalungi waliwo different government programs ez'abakyala bwe muddayo eyo ewammwe mu disitulikiti buli omu gyali
mubeere bakyala bagezigezi mugendeeko ku magombolola ku disitulikiti mubuuze ku ssente ezijja specific akakobekobe kandi bubi bannange temutuula munoonye ssente za gavumenti ez'abakyala ezikola ki gye ziri kubanga gavumenti eteeka ssente nnyingi nnyo ku madisitulikiti eyo ez'abakyala naye abakyala abamu tebagendayo olwokuba tebaagala balowooza nti ebintu si bituufu so ng'ebintu biki kati waliwo ssente z'abakyala eza gro abalina bizinesi naye mulaka abamu temulina bizinesi waliwo ssente z'abakyala eza weebu mugende eyo n'ez'abavubuka kati ate tugenda mu campaign bano abanoonya obululu kati esaawa eno batandisa okugaba obuki obusente mwetege mubagambe mugenda banoonyeza obululu naye basooka bawa ssente olwokubanga nabo eri bagenda kufunayo ki ssente kati nga maliriza nze mbadde ndowooza nti twandikuddewo chapita empya abaana bano okubakuuma n'okumanya wa gye balaze nti buli mwaka ogufuluma oba buli slot efuluma bagende nga bakoze sako ebagatta awaki awamusakirati oba tresinga sako eyo ebakuume inkesi nga waliwo obugabirizi bwonna naffe abali eri mu minisitule ya genda tusobola okumanya nti kyalita alinayo sako eyeetaagamu akasente katuteekeyo ku akaki akasente abakyala bano oli ayinza okuba nga yeetaaga mitwalo 5 miliyoni emu ogenda mugezi mu sako wali ng'ojjayo akaki akasente ako nga weeyimirizaawo kubanga oyinza okubeera nga ez'obuviirizi ezikulemye ekyo director ajja kukirowoozaako nammwe mukikkiriziganyeko sako eno ekole ki ebeerewo sakira nti musigala muli ttiimu eyagenze ekyenjojo eyagenze wa musigala mukonekitinga kati njagala kumaliriza beebaza nga mbasabira Katonda ku mulundi guli bwe nali wano nayogera Charita ansaba mujje mu office mujjuze empapula tuleete dry ezo zijje zongere okuyamba ku baki baana ekyokulala nja kusaba Friday ojja kujja mu office ngenda kuteekamuko emitwalo 5 naye saba nga akyasire nkomewo omwaka okujja nga nsobola okuteekamu obukadde 5 kubanga ekikola ki kisoboka Charita weebale kunjagala nnyo kubanga onjagadde nnyo mutuufu mugenda naye ffenna abali mu ruumu eno omuntu bwakwagala naawe mukole ki banaye mumukubireko Charita mungalo omuntu bwakwagala naawe mukole ki naye abantu abamu bamanyi okubaagala ate ne batazza mukwano omukwano teguba gwa ssente omuntu ayinza okuba kwagala kumuwaamuko ku maki ku magezi naye omuntu n'alemwa n'okukuuma omukwano ogutali gwa ssente ogw'amagezi obugezi so buli afunye mu Charita School of Beauty n'oyo atannaba kufuna mwongere okugisabira as you're going out temwerabira Katonda buli kimu kyonna Katonda yakola ki omutonzi waffe yakola ki kasita munaava ku Katonda ngeyamwe bavuunika kasita munaava ku ki Katonda mwesabire musabire bazadde bammwe musabire future yammwe musabire abaana bammwe tebabalimba abaana abawala ne babagamba mbuno mugende mukolekole ebintu Charita okutuuka wano sirowooza nti ayina ebintu ebyo byakola ebyamaani kakati nze oli akubuuza nti watuuka otya mu kifo ekyo Katonda waffe yakola ki yasalawo Katonda bw'asalawo bw'agamba onooba teri agamba nti tokole ki bw'agamba onoozaala teri agamba nti tozaale so musabe nnyo Katonda buli omu mu ddiini ye naye omwana omuwala omuto omulungi obeerawo otya nga tosaba obeerawo otya nga tosaba Katonda oba oyimiridde kuki so njagala okubasaba munywerere nnyo Katonda Katonda tabavuddeemu Katonda abaagadde yensonga lwaki mwe muli wano abalala tebazze kubanga Katonda tannakola ki Mukama abampeera omukisa saba Allah buli mwamu we kyasinga okwagala saba Allah atukuumira abaami baffe abongere ssente waziba wamulabirire bakyala bammwe
omutabalabirire Katonda sente ajazibajja kazi w'abakyala temukolimanga tubalyako sente bannange abaami abatalabirira abakyala temukolimanga abakyala bamwe bafunye sente temwejjaako obuvunaanyizibwa ne bw'obanga maama w'omwana mukyawaganye sigala ngoweereza omwana kuki obuyambi saba Katonda ffenna atumalire ekisemberayo ddala President Museveni sirabawo nteekateeka yakuvaako ekyo njagala mbakulire mazima tetulabawo nteekateeka yonna ya musajja mukulu oyo okukola ki temwenyigira mu bintu bino bagenda kubasiba bagenda kukola ki naddala nga mwe bajja bakozesa olaba omwana omuwala ng'ali wali oli omwana naye asiba kiwaani kye omusajja ono Katonda eyamuleeta bw'anaasalawo ti agenda asobola n'okuzukuka ekiro nga yafudde naye bweyebaka bwazifuka alinganga atannafugako enjagala gy'ayagalamu entebe alinga atannakola ki atannafugako ekyo babuulira mazima owa polisi wuuyo yennyini naye ajja kwongera ababuuli kubanga bo bakuuma ddembe naki law and order olindeko oyo gwe muwulira oyo muzibu nnyo naye Katonda naye akyamulese wano Katonda alina ensonga ze lwaki akyakoze eki amaanyi tugateeke kukunoonya essente buli omwana onye essente mu mirembe mwebale nnyo mwebalira kumpuliriza maama mukwebazizza nze mpanye ekitiibwa abakyala abambala yunifoomu eyo kubanga si buli omu nti agyambala singa nkyadda buto nandizeeyo naye sikisobola so tubawadde ekitiibwa mwebale nnyo era mutukiikirira bulungi maama wa Sharita bamulambye naye atuuse mukyala munnaffe maama yimirya tukulabeko obugalo bwa mama Sharita salamu aleikum maama omulungi oyo tusaba Allah tukwagalize nekuli mulundi kuli twali naye wano maama webale butalekerera mwanawo na buli muzadde naali wano tolekerera mwanawo kati abo tebeebaka oyo maama teyeebaka asabira Sharita kati gwe kikwebasanga olina omwana wo musabire Allah ajja kumusumulula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Ajja tutoyanziza nnyo okwebaza omukyalo ono Sharita nze badde mufollowing ebbanga ddene gye yatandikira ne program ey'embaga n'emikolo naye ate nze mbadde simanyi nti naye anfollowinga so until the other day weyankubira naŋŋamba Madamu Hadija mbadde njagala ojobeere nga special guest graduation y'abaana baffe nga bamaliriza emisomo gyabwe mu bya beauty nga bwe nkubirabye wano so mukyala Sharita manyi bandimitize nze am a teacher by profession so bajagala okwogera nga ndi musomesa omutendeke naye nga omulimu gwenkola wa police okay ekisooka kya byonna njagala okwebaza mukyala Sharita olwa vision gyewakonsivinga mutweko ate n'ogiteeka mu nkola n'otandika essomero lino erikujjula abaana bonna mu skills eza beauty era kyewakola gwe oyinza okuba nga muli tokimanyi naye ekintu kya muwendo nnyo nga Hajjati Kiwawa yagambye gavumenti erina obuvunaanyizibwa era ne programs weziri eza skilling Uganda era nga n'ebyo ebimu ku ebyo bye baba skillingamu byebino ebya beauty naye ate buli muntu ayinza okutafuna mukisa okufuna ku bya gavumenti naye abantu nga mwe bwe muvaayo nemukwatirako gavumenti netuba tubeebaza nnyo webale nnyo okufuna ekirowoozo ate n'otakirekerera wabula n'okiteeka ne mu nkola njagala okwebaza abazadde okwewaayo nemutalekerera abaana bano nemwongera nga mubawa sapooti abantu abamu balina endowooza nti okusoma n'okubuka era okubalibwa mu baasoma kyolina okugenda from education senior 7 senior 4 senior 6 ne other high institutions of learning yawe obalibwa nti oli oba wasoma
naye ensangi zino ndowooza mulabye nga ne gavumenti yavaayo kyensoma eyo abantu bayitanga wiisi mu system naye nga the end of it all tebalina practical skills era kyemuva mulaba kitukaaba nnyo abaana basomye naye ngaebirimu tegikola ki tegiriiwo kati mbuulire omwana asomye bino omulimu gumubula gutya kuba atambula n'omulimu gwe si bwe guli esaawa eno nange nyinza okugamba bannaye waliwo ayinza okusiba ka project bakayita project ze biri nazivaako dde emyaka ng'etaano okuzisiba naye esaawa eno omuntu atambula naki n'omulimu gwe ne kapito ye. So abazadde mwebale nnyo okulonda okugayidinga abaana ne mugamba nti tusobola okuyitira mu kkubo lino. New curriculum eya gavumenti ndowooza mugiraba egezaako okuggyayo ebintu bwe biti nti omwana wayitira mu sisitimu ya education eya gavumenti ng'asobola okufuluma ng'alina ekintu kyasobola okukwatako n'engalo n'akikola ate n'akijjamu essente ezisobola okumuyamba ye ng'omuntu n'abo basobola kubeezaawo. So abazadde mwebale nnyo mwebalire ddala ate temujjoko temugamba nti bamaze. Oyo yenna akyalina obusobozi osobola okuyamba omwanawo okumutandikira omulimu oba n'okumwongerako okusobola okwongera okubuka. Baana mmwe njagala okubagamba nti bye musomye si mmwe musoose okubisoma. Waliyo n'ababikola obulungi ate bo nga bayigira ku mulimu guli. Naye ekyenjawulo ekijja okwawula ku birala skill ogifunye okusiba enviiri okuyize meekako ogiyize byonna manikiwa pedikiwa mubiyize, but that's not enough. Ensangi zino ensi eri very very competitive. Very what? Competitive. So equally naawe olina okuba nga oli competitive okusurvivinga ku industry. So ng'ogyeko skill gy'oyize ebirala baabibagambye njagala muyige some other additional life skills. Sigamba nti temuzimanyi naye olumu ebintu ebimu tubitwala for granted ate ne bitulemesa emirimu gyaffe. Ennaku zino ffe abantu abakulu abali mu myaka gino era ne mu ofiisi ezimu nga tusupervisinga abantu abaana b'ennaku zino balina obunafu very lazy. Bwe kati muyambiddwa nti omuntu omukusiba mu awa emu omusomesa amo bye yayogeddeko nti ffe twakeeranga saa 12 ne bakusiba enviiri ne zitaggwa olwo twagala ezikoma eno nze nali ku univesity nasibanga enviiri nga zikoma eno kati esaawa eno nalabye muwala wange yazisibye nagambye watudde otya. Okay, naye laziness bw'osiba omuntu bw'omuvaako bw'omwekkaanya laziness olina okubanga weekubiriza. Singa abakuwadde omulimu weekubiriza okoleye bye batakutumye. Ennaku zino nalabye Sheikh Chiti ng'alina ekigambo ky'agamba abaana nti omwana bw'olinda omuzadde w'okutuma omulimu alina ekigambo kye yakozesa naye ze saagala kikozesa naye tekitegeeza nti bw'olinda okutuma omulimu nti gundi yerako wano ekitegeeza gwe mu bwongo obwo olaba watukula obanga aliko ekikyamu oba omuntu atakola ki nga bakuwadde omulimu weekubirize teekamu initiative kola n'amaanyi oyawuke kuki ku balala. Time management nyakugamba ajja kuba ku saluuni yo saawa 3. Don't be the other Uganda, don't do it the other Ugandan way. Omuntu bakugamba nti nja kuba saawa 3 saa 3 zatandika okusimbula okuva ewaka. Don't be that kind of person. Waliwo enkuba bw'etonnya ne bakulinda ku saluuni gw'olina ebisumuluzo. Enkuba temwagirabye ne weebuuza abali mu tawuni batuuseeyo batya. Such excuses. Ekirala obuyonjo bakogeddeko bannange. Obuyonjo bakoze eki? Babagenda mu saluuni. Nze ne bwe nzija nga siri muyonjo tekiika katako nga ggwe. Gwe ndaba bulabi naye gw'olina okukola ki? Kuba omuyonjo. Onjogerera kumpi. First of all, omulimu gwe mukola gusobola n'okusaasaanya endwadde. So you must be very conscious, clean your body as a person, n'ekifo ky'okola ki
kyokoleramu n'ebyuma byokola ki n'ebikozesebwa byonna ebyo baali basomesa ndowooza nze nkola ki. But now I'm speaking to you from this angle ng'omuki nga customer wadde mbagambye enviri nazivaako naye ngenda mu saloon for whatever reason. Okay, ekirala babagambye customer care. Customer care shiftinge sikumufukamirira okufukamira but when you are not loyal mukitegedde yagala mbagambe yakagambo kamu lately what disgusts customers ngokwe kubeera mu mboozi abantu ne bakubira essimu ng'oli mutwe gwange ng'onyumya yo personal conversation it disgusts ng'onyumya bukyalo banagenze bagamba ate nze buli kaseera nze gwe basebase obalowooza we nasobere washalita ne mala ebyo olindako gya byogerera eyo. Okay, omuntu mugambe please ndi ku mulimu njakola ki yakuddira. Omanyi abantu bamanyi nti saluuni yekuŋŋaanyizo ly'abakazi kwogera lugambo. Let us discuss things that matter. Okay, ekirala excellency. Embrace excellency. Tiwoba bosi ba dreadlocks beera omugwabo abogerwako mu Uganda ogende wagundu naye ate ekyo tekijja by default olina okukikolerera. Okay, nga bwe nabagambye mu kutandika nti bino bye musobye abantu bangi abakola ki ababikola. Ekikwawula excellency, you must be excellent at what you do. Naye ng'ate guno omulimu mugusomye gukola mu ssente weyimirizaawo muyige n'okumanaginga business ne business zaki z'abakama baggwe. Ng'ekintu ekirala ye integrity. Abantu bangi abasobola okubakolera amaswaluni baanamwe, abantu bangi abasobola okutandikawo emirimu egyo nga tebasobola gibeeramu, naye okutya we kuli bwagitandika osuula nsule. Ebizigo bye basookerako okusuubula abalala omanyi kye bakola ebya mukama we abireka mu masanga ye bw'asuubula ebibye buli ajja ng'akola ki ng'amukolako kyokka w'obikolerako oli asasula kirenti n'emisolo oluvaamu nga saaluuni egwa nga gwe weyita omuki omugezi. So that is how we lose on people who would have invested in our business and they provide work and employment for us. Nga ffenaffe bwe twezimba okukola capital waffe akola ki asobola okutandikisa ki ebyaffe. So integrity, okuwa respect ku bakama abo ne bakozi bano, ebintu ebyo bikulu ddala kubanga ezo kati ze survival skills. Industry mulina ogisurvivingamu. Internet, social media ogikozesa otya? Abantu babeera ku TikTok ne beerabira n'emirimu egyokola. TikTok gibeereko ng'otunda kyokola ki kyokola. So sikubeera ku TikTok ne kasitoma n'ayingira nga tomulaba nga tomufaako. So please, as young ladies, and I'm very happy I saw two boys, abalenzi mwebale nnyo nammwe breaking a barrier. So gyegino emikolo gye tubeerako nga kuluna abakyala bangi okusinga ki abaami, naye n'abaami abalimu mwe bali breaking barriers ezo. Njagala mutwale CEO nga role model nti musobola okufuuka abanene ne wavaayo basharita abalala mwenna. Ensi nene, there is no limitation. There is no limitation. Sharita akusomeseza tasobola kukugira gwe kugulawo somero ddala kubanga abantu gye bali abagala services zino. So mumutwale ng'ekyokuyiga ng'ekyokulabirako nti yatandikira ku program ffe gwe twamulabira ey'emikolo naki n'embaga meaning yagenda ng'agisoma business n'agiraba kati raba gye tuli. Alina bridal business, alina essomero erikola ki eribangula abantu in the same industry. So let her be your number one role model.
Then secondly, naffe mutulabire ko tetwatandikira eno ffe naffe gye mutulaba. Nze ndi mu sekita ndala. Naye nze nange saatandika nga nina gano gonna amaki amayinja. Actually nze, I'll give you a brief, I graduated in 2001. Like I've told you, I'm a teacher. Never nalingira police, sajingira nga graduate. Najingirira ku ddala lino erya wansi. Kubanze ye opportunity eyanzijira maaso. Naye nentuuka muli later empapula zange nezijjawoyo kati muwulidde. I even have a PhD in peace, security and governance. Commit yourself to what you are doing. Mujja kuvaamu. Take opportunities nga bwe zijja. Don't take things for granted. Don't take people for granted. Please, eno industry nene ngazi. Ze emikolo kati egiriwo waliwo omukolo essaawa eno okutagala diko. Waliwo omukolo okutagala makeup. Waliwo omukolo okutagala styling. Mwakigezemu ng'ekikumukola ki mukimanyi era kifuna. Nze ndaba abantu makeup artist n'alamula ssente n'ogamba what? Ne batimba omukolo n'ogamba gwe banaakutimbula ng'obulya tebandigagadde kukole ki. So meaning ekintu kye mugenzeemu is relevant, kitundibwa, kitundika, kati gwakitunda gw'olina okwekolamu ki omulimu. Njagala okwebaza abazadde abasajja webale nnyo okubeererawo abaana. It is always rare to find male parents. And I want to njagala okubagamba nti abazadde kyosiga kyokola ki kyokungula. So abazadde abasajja eva babadde beebalama ebintu bino okubeerawo. Naye omwana w'omubeererawo, omwana naye akola ki akubeererawo. So mugenda ne mugamba tuli bize. Naye funanga yakadde obeerenga n'abaana ki close. As you go into the field, mwekuume baana mmwe. Ekisooka omulimu gwe mukola guli so tempting. Abantu bangi nawulidde wano waliwo wa MC eyatandise nti oba ali tubanoonya. MC bwe gyakyogereddeko bagenda bategeraawo kuba babateekateeka dda. Naye gwe ng'omuntu manya kyokola ki kyoyagala. Bw'otangatanga n'ogenda ofuna relationship embi n'oyingira mu bintu nga n'ogenderawo mu violence or domestic violence, it can destabilize you. N'otuuka ku saaluuni nga ne bakasitoma toyagala kola ki bakolako. So muyina opportunity okunoonya the right partners. Ate nga mubafunye nga bwe muyina emirimu musapootinge families zammwe. Ebyesente y'ekikazi bikola naye high time tukwatirenga wamu olw'okuzimba ki famire zaffe. Bannange nze basanyukiddeko nazze nga special guest naye ate nentuuka wano nenfuuka chancellor nebatikira. We are very proud as women. We are very proud because the children of Uganda mugenda kubeera n'ebyokukola, temugenda kwetaba mu bumenyi bwaki bw'amateeka. Ate era mumanye nti ne mulimu gwabwe n'abafere gye bakola ki gye bali. So ensi eno gye tugenda okuyingiramu eri wild. Ensi eri ki wild, but you need the survival skills. Ate we must survive. Kuba munsi muno buli kintu kyaki kyakulwanira, tewali kyogenda kufunira ku ki kakeeka. So with those very many words, I want to congratulate you once again and wish you all the very best in your careers. For God and my country, thank you very much. Thank you so much. You know, this is the cherry on the cake right now. I got two but now music omukadde obama yini abakadde naku zino be bakomyewo.
nze kyemmanyi ze bandirira bwe balaba naawe koleka omuntu nze kisaba tubalumya kufa tubalako omukwano gwa kigulifu zitaba ku kikolo ekya mudogo era ne mama sendera kabe mazima owoberera sagala kulwawo yogera mama bambi bakuwe nze kyemmanyi ze bandirira bwe balaba naawe koleka omuntu abalenzi bawano ze bantama bwe balaba omulungi bonga bampaaza nze kisaba tubalumya okufa tubalako omukwano gw'ekigulu tofaayo wembanga nsiimye omuntu zemuwa wembanjagadde omuntu zekwenkola engoye z'omulembe zezengula katetereyako omutindo zengamuwa saagala kulya tofaayo wembanga nsiimye omuntu zemuwa wabayagadde ebirala zengamuwa enumba ey'omutindo zenyengula saagala kulya emulamanya kasityamba nawe esagala ndabate kuzigibwa sentiwe ziri ebyuma bikyali mu konteyina byandibadde bijjudde wano naye abaana babireeta mwebakubireko mu ngalo badde njagala kubalaga nti nkyaliyo enyimba nina nyingi era ngenda ziddamu sibuli muziteeke ku lukiiko noandika mutimbagano kale abaali bamanyi munkubireko mu ngalo abalala baali bamanyi nti nagenda dda naye nga nkyali ku baana abo omanyi nze ku mwana ninga mpologoma mbeera wali ku lubiriizi simusegulira mama abaana newaba azaala nsula wano ku kitanda omusawo wali amusikayo nga ndaba obugalo bwa Ssaalongo yayogera ku biseera by'obote bamuteeka ku ccupa emulago zemuntu zivuga nga batutadde ku lunanga simbagirawo kisigeryono nga bamutaddeko naye nga musikulawo n'entambula okuva emengo ng'emirambo gigudde awo bupaaka wonna bakubye abantu amasasi mpaka nengende emengo nempitawo direct ewa dokita nemugamba otajjanjaba mwana wange nfiira wano naye dokita nagamba olaze omusajja oyiseewa nti wadde zivuga naye nfa lwa mwana wange ne bamujjanjaba ati talina diguli nga 3 mu busomesa nkagala nnyo kati ate oli oyo gwe mulaba salita ku sente kizito ebugoloobe sente zambula ezaki eza B7 nenima etamu namba nga nsaawa essomero tokola mu bwana wange olunjagalanyi omulala ali wali ku bitaala semeni byange ewasembule tazze naye ye mu kumuzaala emundu zavuga embuya wali olubuto lumulumanja ati oyo mukyala wange tumaze n'emyaka 47 kakati olubuto bwe lumuluma nali mpangisa mu garaji ya musajja munyankole nga alina akamotoka kamyufu kadakisala nenkoko n'omusajja ne mugamba nyamba mukyala wange olubuto lumuluma tugende mulago ko omusajja tikubasha mwana owulidde oba olina dreva emotoka yiyo zekitambula mu masasi abaana bano bonna nabazaala mu lutalo munange omusajja n'ayita omukono mu dirisa n'akasuka ebisumuluzo negenda ku barakisembuya nasangawo ddala esajenti bana bambala ebimyufu nemugamba nfunire omusirikale nga doleva mukyala wange afa omanyi gyerimugakulu owulidde munange omusajja nagamba mukyala afa nti nampa omusirikale namuteeka mu kamotoka oyo ali eri Kampala netuvuga tuba tutuuka wano wansi ng'ova ku sigala ekololo poliisi akamotoka nekefuula ekigo nga mukyala wange mwali okwekkana ng'omwana afulumye nagenda mukwatiridde mpaka mulago owulidde oli muziga
Era de mama sendira kabi mazima obera saga Onina mulindwa Westgate product ya Sharita bobo nyala Asha zabako nyo ku group eyo ebako oyo yeringo ojikira omwana oli gwe yagamba nti omwana oyo namuzaala nkyasoma yoyo tokali anda dunje yonoringo yewezi wamulabye bana balungi nnyo abalala basigadde wakangu keeki bagirindidde waka Thank you so much. We officially